mulabo omukulu leero nga tulonkinga kampeyini eno. Leero lunaku lwa kukuza olunaku olw'ebitonde ebingi bye tulina mu nsi. Mu nzungu kyayitadde International Day of Biological Diversity. Ffenna twalibadde tufaanagana, ffenna twalibadde twogera olulimi lwe lumu, ffenna twalibadde nga tulina erinnya lyerimu. Naye waliwo ensonga lwaki buli omu yeefaanana yekka ate ayogera olulimi lwe. Niwe tuba ffenna twogera Luganda amaloboozi gaawukana, niwe tuba ffenna twogera eddoboozi lyerimu, toni eyawukana oba omwanguka gwawukana. Kyebyo kyetutegeeza ne biological diversity. Noga nti ono kasooli alimu ebika, kasooli tabeera kasooli yekka, abeeramu ebintu ebirala bingi. Ettooke teribeera ttooke, mulimu nakitembe, muwazi lumerero badde ku BBS abaliwo abakubidde esimu ne baganze gasuuliranga ku ttooke lye bayita mulwadde tayasama. Ettooke eryo lyeriri ebugunja mu communities za sirofu liba n'omule munene nga omulwadde watayasama nnyo tasobola ddira. So amatooke nga nakawere, nakitembe, muwazi lume, kibuzi. Oyogera nti Uganda tuli balimi b'amatooke, tetutegeeza just matooke, tutegeeza ebika by'amatooke byaki. Naye waliwo bannakigwanyizi abaagala ettooke libeere ettooke nga twerabira ebika. Ng'oli wagamba nti banana ayagala tubeere nga tutegeeza Cavendish banana bwe bayita bogoya mu Luganda. Ekyo tukigaana ffenna sirofu. Tulina ebika bingi, tulina okuba nga twogera ku ttooke, nga twogera ku bika eby'amatooke byaki ebyaffe ebyannansango, ebika eby'enjawulo. Omulimu gwa sirofuudu omukulu kukuuma bungi bwa bintu ebyo kubanga tebisaanawo. Era y'ensonga lwaki ogumu ku mirimu gyaffe esatu egy'amaanyi kwa kukuuma bungi bwa bintu ebirimwa, ebika by'ebintu ebirimwa abalimi mu bitundu eby'enjawulo. Omulimu omukulu ogwa sirofuudu omulala gwa kusomesa. Tuli basomesa, okusomesa abantu nti ekirugu balugu kirimu ebika bingi, so si bwogamba nti balugu ategeeza kyetutumbula yekka. Bwogamba nti endabu tutegeeza enziba, ensobe n'endala. So omulimu gwaffe omulala omukulu okusigala mu kusomesa kwe kusomesa abantu nti buli kintu kyonna kyokola mu nnimiro, buli kintu kyonna kyokola mu ffumbiro, buli kintu kyonna kyokola ng'emmere okuteeka emmere ku sowaani yo kirina kyekigatta oba kyekitoola ku bulamu bwo. Engeri gy'okikwatamu yekola ki? Yenkulu. Wosalawo noga nti nze sijja kulya nakati, sijja kulya doodo, sijja kulya nkoko nganda oba nkoko ngeeso, nkoko nansi, kagende ndye mu KFC oba mu Nando's oba simanyi ennaku zino baziyita baani. N'olya enkoko nga bagirundira mu Amerika, bagirisa ebiragaladagala egejje mangu mu wiiki emu, ne bagitikka ku mmeeri ne bagikuba eddagala ereme kuvunda n'etuuka e Kampala. Bw'enoogiri oba okuba olowooza tekiwoomera amatama go, olina kinene ky'otoola ku bulamu bwo. Ate nga bw'olya kabalugu kaffe, n'olya ku nkoko yaffe eva etteeso n'ogisanga mu katale nakawa oba mu katale mukono mu kikko, oba ng'enkoko bagirunze wala mu bbanda mu mukono n'ogirya oba n'olya ejeeri, toyigatta bugasi ku bulamu bwo bwokka, wabula n'ekonomi yaffe eya Uganda oba ogikoze eki okigaseeko. Ekikwasa ennaku nti abaana babeereyo ku kampasi wonna, sigamba Kampala wokka. Omwana abeera ku kampasi, mwana muwala, mwana mulenzi, taata we ne maama we baliyo batakabana balunda obukoko, batunda amagi ku kyala Amaganda bafune tuition, batakabana balunda obukoko batunde, balinda emmotoka lwerijje mukuŋŋaanya ebuleete nakawo oba mu kikko mu katale bafune tuition. Wabula ate ye watuuka mu kikko n'agamba nze sirya nkoko nganda, njagala kiri ekizungu. Kaakati fiizi zinakuweerera zinaavaawo? Ng'ogeze mu KFC enkoko gy'olya bagirundira South Africa, ng'ogeze mu KFC enkoko gy'olya bagirundira mu America.
tukwataganye. So tubeere beegendereza ate tubeere bategeevu mu bintu bino. Bwe tugamba nti tupromotinga oba tutumbula emmere ennansi, tetubeera ku muzannyo. Okutumbula emmere ennansi kitegeeza n'okutumbula ekonomi eyaffe eri loko, okutumbula ebyenfuna ebiri loko. Maama wange alina ettooke ly'endya, ne bwe mba sirimuguzeeko naye mbisanga mu katale nga yataddeyo ki ettooke eryo, tuleme kubeera nga ebintu bino tetubitunuulira bulungi. Oba oluusi kubeera kwebuuso, oba oluusi kubeera gabeera maalo. Omuntu n'ajjawo emmere n'aleka okulya emmere emwongerako obulamu, n'agenda n'alya emmere etoola ku bulamu bwe. N'olekawo enkoko ebadde erya ebintu ebiryoganik, n'olya enkoko gye baaliisa amakerere ag'ekizaalafunga. Ate ne muvaawo ng'omwana abuza, lwaki abaana babula nnyo kati maka g'abagagga ng'ate ababaavu bazaala enkya n'eggulu? Nsonga ebintu bye tulya kyemugamba nti oba oluusi maalo nti emmere ffe gye tulowooza nti abagagga, okulya ennyo ennyama, okulya ennyo enkoko, ebikoko ebyo ebizungu, n'ogenda mu fridge mu supermarket n'oloola kilo 10 ez'enkoko enzungu olw'okuba olinawo ku ssente. Enkola ate Bulaaya ya kyavu. Ffe bye tuyita eby'ekigagga wano ate ebyo ebyaki ebyekyavu. Okulya mu Nando's, KFC n'ebirala junk food eri e Bulaaya mwavu yekka yalya mu ebyo ebifo. Kuba eyo emmere teteekeddwa kulibwa muntu, teteekeddwa kulibwa muntu asobola okwafoodinga obulamu, oba asobola okufuna obulamu obulungi. Emmere eriibwa omuntu obulamu alina obulamu obulungi y'emmere yaffe ate gye tujja olugaba n'emmere ennansi. So omulimu gwaffe nga slow food kusomesa abantu nti emmere gye tuyita wano gye tulaba ennansi wano y'emmere erimu obulamu, y'emmere erimu ssente, y'emmere egenda okutujja muki mu bwavu. Tulekerawo okukasuka ssente zaffe naye ate ne tukaawa obwavu. Oba emmere gy'ogula ogula muceere gw'e Pakistan, Vietnam, ng'oleseewo omuceere ogwaffe ogwa wano ogulimibwa wano abalimi baffe wano, ate nomala n'ogamba ssente zibuze. Lwaki ssente tezibula nga ssente ozikasuka bunayi? So omulimu gwaffe nga sirofuga okutumbula enkola eno, okulwanyisa enkola embi eziri mu mmere, mu sisitimu y'ebimere oba mu kitongole, mu kitundu mu dipatimenti y'ebyobulimi. Omulimu omulala omukulu gwogera eri abatutwala, abakola amateeka, n'okubabuulira biki maama wange ebimuluma ebimuli ku mwoyo. Kuba eddoboozi lye liyinza obutabulikika. Jjajja wange ali eyo agezaako okulima emmwanyi ye, alina ebimunyiga. Omulimu omukulu ogwa sirofu gwakufuna ddoboozi lye. Twekutte ku bya kizungu. Ensigo ezo ez'ekizungu eziva e Bulaaya ne tusimba ngo zibala nnyo, ate ze zituleetera okukozesa ennyo eddagala okkakkana. Tetukyalaba ku mayenje, tetukyalaba ku nswa, n'enseenene ennaku zino bazikuba ddagala. Abamu banoonya nangeri yakuzirundamu lwakuba tebanazuula ziryaki. Olwezi olwaki Katonda yakitukweka. Ani amanyi enseenene kyerya? Tewali. Bwe balimanya kyerya bajja girunda. Naye era mumanya nti bwe balitandika ogirunda nga naye efuna obulwadde tutandika giwaki kugikuba ddagala. So abakulu abatukulembera, gavumenti, ebitongole balina okusaayo nnyo omwoyo okulaba ng'abantu be bakulembera ate tebatokomoka kuggwawo olw'emmere gye tulya. Ffe eddoboozi lyaffe, omulimu gwaffe kutuusa ddoboozi kubagamba nti eddagala lisusse. Bulaaya yabaninga ebika by'eddagala biyitirivu. Eddagala eryo lyerimu kulisinga okutta enjuki. Tuwoza ebintu tebikyabala, emmere ennansi tekyabala. Emmere ennansi tebala lwansonga enjuki zifudde ziwedde. Nze bwe nali ng'omwana omuto nga tugenda olw'eggulo ne tukwata enjuki ku jjobyo. Olw'eggulo essaawa ya leero nnina ejjobi ewaani, naye ogenda noonoonyaako enjuki tezikyalabika olw'eggulo. Nga tugenda ne tuzikwata mu bigoye ne tusama obucupa ne zituyimbira. Naye essaawa ya leero ewange nalima ejjobyo, naye empitayo olw'eggulo nabo abaana bange bayigiriza okukwata enjuki nga twazikwatanga, tezikyalabikako. Lwaki? Nti buli muntu yenna neetoolodde abasinga.
eddagala lye bafuuyira likola ki? Litta enjuki. Ate ne tugaa nti ebintu tebikyabala binaabala bitya ng'enjuki ezaali badde zibitumbula ne bibala ate ze tufuuyira eddagala eziritta. Tutongoza kampeyini eno bagiyita My Food, My Identity. Simanyi obuza kikunna mu Luganda. Naye nga yeyo My Food, My Identity. Emmere yange n'obuvo bwange. Kakati My Food, My Identity campaign ye campaign gye tukola nga tuyambibwako bannaffe abayitibwa Biovision Foundation. Kitongole kino kituteekamu ku kasente okulaba nga tulwanirira abalimi abalima mu nkola ya agroecology n'okulaba nga tulwanirira nga tuteekawo embeera ti abalimi bano bafuna mu bye bakola naddala okufuna obutale obw'emmere gye balima ate n'okufuna obwenkanya mu mateeka agaba gateekeddwawo bannamateeka. So kampeyini eno omulama gwayo omukulu gwakulaba nga tumanyisa abantu ku migaso egiri mu mmere yaffe nansangwa. Emmere enganda, emmere enteeso, emmere ensoga, emmere enkakwa, yonna emmere gyeva mu Uganda mwonna. Twagala okumanyisa abantu mugaso ki ogugirimu. Weewaawo bangi bagumanyi naye ate bw'otunuulira ku kigenda mu maaso tugenda twerabira ekinyusi oba omugaso oguli mu mmere yaffe. Era mu kampeyini eno twagala okulaba nga tuteekawo okumanyisibwa ku bwannannyini ku mmere yaffe. Kyetwandiise okulwanirira food sovereignty. Nti twagala tulabe nga buli muntu akimanyi nti alina obwannannyini ku kyalima ne ku kyalya. Okubeera n'obwannannyini kitegeeza ki? Okubeera n'obwannannyini kitegeeza nti olina okubeera nga gw'osalawo ddi oyagala olime ki. Bw'oba oyagala kulima nsujju tewalina kubaawo akugamba nti togirima sizoni eno. Singa ekyo kinaatuvaako ng'omuntu agamba nze njagala ekyalo ekiri emukono kyonna kirime kasooli, njagala ekyalo gundi oba Masaka mwenna mubeere nga mulima amatooke gokka, nga tokkirizibwa kulima kirala kyonna kyonna, kiba kitegeeza tokyalina bwannannyini busalawo ku kiki ky'oyagala kulima, era kiba kitegeeza tolina bwannannyini busalawo ku kiki ky'ogenda kulya oba ky'oyagala kulya, kubanga ekirimiddwa kyekibeera kikola ki? Kyekibeera kiriibwa. Kati twagala twongera okulwanirira obwannannyini obwo nga tumanyisa abantu emigaso egiri mu kulima ki ky'oyagala essaawa eyo. Ebiseera ebisinga tulimbisibwa nnyo mwenna mulime kino, mwenna ne mugenda mu kintu ekyo. At the end ogenda okulya nga abantu bakaaba, ate kakati akatale kaabuze, buli akatale kaliko sente nnyingi, so singa wali olina ebintu eby'enjawulo nga biriibwa. Akatale k'ebintu ebiriibwa kazibu nnyo okugula. Kyova olaba ng'emmere ne baddewo emyaka n'emyaka ng'abantu bagirima kubanga erina akatale akagiriibwa. So twagala n'ekyo tulabe nga tukirwanirira, naye n'okulaba nga tutumbula abo abeewaayo okutufumbira emmere tukirye. Netwandiise aba-chefs oba aba-cooks. Abafumbi abo twasanga mu bifo eby'enjawulo, abafumbi abo twasanga mu mawoteeri. Tulina n'ensugga, tulina ensugga nazo nva zaffe za kinnansi. Era ensugga zino zaalimwanga mu bibira, zaameranga mu bibira byebifo ebirungi, naye kati tufunye obuzibu nti ebibira bigenze nga bisaanawo. Enva zaffe ng'ensugga nazo zigenda zibula, naye nga waliwo obukodyo obuliwo nti baatuleetedde ensigo ennongooseemu eri mu nsugga. Abalindooza mugiraba mwe nga bwe mwettanira nnyo ebikoola ebigazi n'ebinene, ensugga eyo erina akakoola akanene, naye ensugga eyaffe enganda tugirina ne doodo. Abantu basudde nnyo kivuuvu, naye nga kivuuvu ono gwe mulaba mmere ennungi, era kivuuvu ono bw'omulya abantu abamu tebakolubirizibwa mu ebyenda mu kusa emmere. Ebyenda mu kusa emmere kivuuvu ono atuyamba nnyo. Tulina muwogo, emmere yonna yonna nga lumonde, muwogo, amayuuni,
emmere eva mu ttaka ebaamu ebirungo bingi nnyo abazungu tebayita minosolusi zonna. Emmere yaffe ey'emirandira eyo esika eminnyo gyonna egibeera mu ttaka nebanga egijjayo negigasa emibiri gyaffe. Mu slow food tulya lwakigendererwa. Tulina lumonde ebika bingi, n'ono lumonde ono akola nnyo ku baana. Tulinayo lumonde omulala nga eminandi nga bwemugiraba nagyo weegiri. Zino zonna nva ovakkedo. Ensujju zino byebimu ku bintu bye